Kawempe mwakwata buses ne mutika abantu nga balabanya t-shirt za red munda ng'oli akulagana kufungulira wati natubimanyi wano tuli kawogo nemmere batuwadde nakasente naye omutuufu yono nga munda mulimu red kunguli kuliko yero ebyo bijja lwaki bijja olw'okuba nti munyooma bijja olw'okuba nti mweyagaliza bijjira olw'okuba nti temurespecti nga bafu okimanyi bulungi nti full figure aina media Monday to Friday Monday to Sunday full figure wa NRM okimanyi bulungi nti influencer ku TikTok ku social media whatever blah blah okimanyi bulungi nti bakenzo ba influencers manyi kye bayita okwogera n'abayimbi ababayika abasobola okwogera n'abo abasajja ba monsters n'abatuuza n'abanyonyola. Why can you respect this young boy? Mwatufunako obujja kwa mzee yatuwe bifo obwa advisors mwasala okutuwana kutuvuma na kutusindikeri buloba ne muzee balowooza nti akuwadde akawumbi kensi ono full figure ja besobolera wammwe wennyini naye yagambye nze ndi muna NRM naye nyino babulire ekituufu nti abasajja abo bananfuusi tebaagala muntu yenna abanga ajjayo omuntu ate nga asobola nti batuuka akasabala baakasente ne beefuula be bamanyi buli kimu ne bakuba abantu enkokola tebaagala bantu abatuufu okuba nga bakola omulimu gwabwe. Yeeyongedde n'abagamba nti ndi musanyufu nnyo nti essanyu lye nnina lya Mwoti wa Gonja lwakubanga Kawempe baabawangudde. Abantu abanoonyeza akalulu aba NRM abanoonya akalulu ka muzeyi abeewaayo okwambala yero n'okkubwa ne mubalekanga ne mutabawanga muzeyi ne mweparedinganga temunnaba kitandika butandisi ndi musanyufu balese ne babawangula sikiruma namu I'm so happy. Mujja kuyiga okurespecting aba foot soldiers ba NRM mujja kuyiga abantu ba mobilizers ba NRM babalemu amagezi mobilizers ba NRM tali mobilizer wa NRM ataka taliyo oyo mukazi wuzia yekai yageza ako gamanti mobilizer wa NRM mutadde wa wachi ulimweza afuna yakakaddobe mitwala 3 sekretariat enamba ekola kyeriko secretary general oyo mukazi lumumba yali yawo nga buli muntu nga secretariat ebera open bweti nga bagulawo buguzi wonna esawa ya lekitebe kibeera kisibe 24 hours dilo mu meeting ba mobilizer ba NRM ne mubula ne ba influencers ne mubula ba media personality aba NRM aba kibina kyanajja mu buyinza lwaki kina media personality nga kina n'amasimu gabe just obusimu ge bakozesa okubalabisa mwagezako kubaka lune kagana nga abantu abalabisa nga temusobola kukabba yakyo kitu kimenyewo gwe kimenyewo balekenze bankumanyi oyo waabwe bajja mwekulira mu mulago yagamba nti nze foko njeta foko spoon njita spoon si sugar coatinga ekintu nga wakiri nkiteekawo njagala oba tonjagala lekayo oyo ye full figure ate nno takomyawo waliwo gwayambalidde namusensebula namuleka bwati nsonga ki naye tugendeyo Mufti Mubajje tokyali supposed kubeera nga gwokulira abasiraamu Mubajje lwaki weerayizanga Mubajje lwaki ofukira abasiraamu akayinja mu ngatto Mubajje obusiraamu wabusuubulawa lwaki ofiira ku bantu kuba gwotuuke wa muzeeyi kuba gwatambula n'abasirikale tofuukira abantu kizibu tosobola kukwata bantu bangi namba y'abasiraamu ennyingi gwogifuukira ekizibu weerayize tosobola kukwata kooti za ggwanga Uganda kuziyisa mu maaso n'essaali yalo ya buyisiraamu ogiyisizaamu amaaso otherwise abasiraamu abalese omusajja oyo okuniga okusimulyako obusiraamu ebisooto musibira bwereere tewali nsonga lwaki musiiba nga n'essaali yayo ekulagira nti oba olwanirira obusiraamu newe obufiiririra ogenda oli mutukuvu ewa Allah obusiraamu kye kimu ku bintu ebinene nnyo mu ggwanga Uganda oba mu nsi yonna n'olwekyo ekibayi ky'obusiraamu ekisinga obunene bwe kiba nga kyeyawudde ku mubajje liivu busiraamu bbi ofuukidde abayisiraamu ekizibu buli kaseera weerayiza okimanyi bulungi nti ssemateeka w'obusiraamu alagira teri akulira busiraamu ng'aweza emyaka 7 kakati wawezezza 7 weerayiza emyaka emirala 10 ogenda vaako ng'olina emeka bw'onootuuka bakati nga bakuggyako
okimanyi bulungi ssemateeka akulagira nti omuyisiraamu yenna aliko ebikolwa yali asingidwa ku misango tasobola kulya buisiraamu manye emisango gye wakasingibwa lwaki ofiira ku bantu nga gwe omuntu omu enough is enough toleetera abantu kubaleeta kigambo mu mutima nti enough is enough tokaba abasiraamu banno maziga na musaayi tobusiraamu kikyo tafunye mu buisiraamu kikyo kyosuubira okufunayo ekitali kyotanafuna kati emali yabo gitunze wange nze njogere kindekeki ndowooza obiwulidde munnange yagambye mbu NRM mbu bali bakozesa ne baleka ba foot soldiers ba NRM neŋŋamba naye nga weebityo munnange webitambula saidi zeeyo ate munnange tubadde tukyali awo nze nno nabagambye nti omukulu Nsereko yagambye agenda mu kooti ate saawa yakakati nze nno ng'amanyi agenda ku challenginga ki ebyavudde mu Victoria yaffe ate ngenza okugawulira mbu nedda mbagenda kuwawaabira ba agents be ababadde balinze akalulu mbu kijja kitya okubanga yabataddemu ssente n'abaplacinga buli polling station naye nga ne babala obululu nga buli polling station alina 0 buli polling station 0 naye nga ba agents be yabataddemu ssente era buli polling station n'ateekayo agents nti lwaki tebaamuwadde Nsereko ndi naye twagala kutwala abadde bakuuma obululu bwe mu kooti nabo tebamulonze kubanga polling stations we babadde balondera na mmeka zisukka mu 1,000 kati kijja kityanga ayinawo obululu 17 ani awangudde Eslav awangudde Nsereko Moses afunye obululu bwe 18 mu bufunze yasembye Shatra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nsereko Moses afunye obululu bwe 18 omukulu Nalukola Elias Luyimbazi nawangula n'obululu bwe omutwalo gumu kasanvu ngera wenjogerere essaawa eno ye mbaka omulonde owa mpola bannange tugenda essanyu likyali lingi nnyo nkiddingana essanyu likyali lingi nnyo nga tujja kubanga tubaweereza bannange badde nkyali awo omwana n'agamba nti naye bannange oba olina ekikyamu ku mutwe bw'oba toyagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana agambye nti nze olaba ndi wa Bushenyi ate abantu bakitwala bubi mu buffe bawesana ffenna tuwagira Museveni nti naye nedda era omwana awadde ensonga ze tugendeyo tuwulirize agambye atya nekankubuuzi mpaayo ensonga emu lwaki toyagala Bobi Wine amaanyi gange nze atusinguize Junan saali bwa Bushenyi ndi musajja munyankola awedde emirimu nali siwagirangako ebyobufuzi I'm a professional journalist nasoma amawulire ebigenda maaso zirali manyi byabajeno nga manyi byabakano kuba nalabangayo jeno nekano nga manyi byabasajja bakulu munange nze nga manyi byabasajja abalina ku ssente nota nti 2017 omwana w'abandi lwe yajja n'atandika okwogera ku nsonga ng'ate ndaba byayogerako nange byendi saalowooza ku ggwanga lyange saalowooza ku background yange saalowooza ku butonde bwange I never thought of my tribe saalowooza ku ddiini yange nalowooza ku nsi yange bayira oseebuuza ku muntu yenna okwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kati gwe nkubuuza lwaki tumwagala batukubye batusibye batukinyiza batuvumye emikwano gitukyaye wakwagala Bobi naye ate bakomye tukyawa naffe tukomye bakyawa bantu mmwe kati ffe tukomye okumwagala we are ready to die for Bobi we are ready to die for our nation we are ready to die for our families we are ready to die for our tomorrow. Thank you Bobi for coming. Abantu bano tebajja kutegeera lwaki tukwagala. Yo tusasula ssente mmeka zino 7 sinaba kwebaka. Zizino 7
sinaba kwebaka okuva ku makya tukola bayita okuva ekiro kya jjo tukola essaawa eno twakava ku Tally Center. Congratulations His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations NUP. Congratulations People Power. Congratulations the people of Kawempe. Congratulations our fellow leaders. Congratulations Honorable Council Elias Limbaza Narukola. Bane muyoge. Bino si bya Bobby. Bino byaffe boy. Yakugamba. This is a protest vote. Think about the guns. Emigo gye batukubye emisana nganda babwenti basajja mwe mukubya abamawulire nganda nze mbadde waawo ekyenjawulo mbadde ludda luno mukubye beeno nange nemponerawo naye buli kye mukozi kyonna mbadde nkiraba era ze bwedda amanyi mugenda tuwa na 1%. Kumbe bulijjo mutya ez'emmundu zonna ndowooza musaala tumalawo. Ba comrades temusobola tumalawo ba boy era mujja kunzita omulala ajja situka ate tuzadde abaana tebabaagala abaana betuzadde tebabaagala bakyalimwe because ensi yaffe mugirabize emirembe mugirabize ennaku ku mwana omuto wange araba atyo omusirikale nagamba daddi dduka tebakutta naye ng'oyambadde ekyambalo ky'eggwanga lyaffe mwana. Bobby simanya ali kunchaya. Ezo drone zona ze mwale tumusajja na yimira nagamba no let's move. Abantu naba wa amaanyi. Nirale ensimbi y'omwateeka w'ekibeera. Nira twabalaze mbiye. Abantu mbasomba n'ebyaganye. Ezo sente lwaki temuzitwala ne tuzirya mwana. Ffe boolaba tusula njala. Ffe boolaba abakazi banatano tuddukako. Abakazi tubalimba n'omusanga ali awo n'envira siwuse. Because tetulina sente. Tetulina emirimu gyaffe mwagijjawo. Kati nze nga wenkolera akaredio nako mukajjeeko. Mwagala tuddewa. Tujja kujja tubasaba ebyokulya essaawa yonna. Wow. Congratulations. Nze no nali siwagira Nalukola. Nze nali wawuma Lumagala. Ne sometimes mukulembeza afine engeri atugaidingamu otula n'ogamba waawo kino kyasazeewo ate Bobby tasalawo kibi kyovula abantu ne tuba tetuwakkiriza mu kyasazeewo tusirika because tumanyi Bobby takola kibi ekyo kye mutamanyi anyway mbadde ngenda kuwavuma mwabafu mwaifa temwagala nenga mwagala ekyo kye mutamanyi sindi tukanya ne Bobby buli kimu naye tumuwa respect ate tasalangawo kibi boy omugo gwe mukubye emundu gye mutokoseza naye ne mutasobola mutobusaa kwerangirira kati nga lwaki mugamba tebisoboka banaye kisoboka. Man, Bobby, you don't know how many times you are inspiring us. Tomanyi nude mekajo inspiring Governor Uganda. One day they will rain on this government. I remind you again, my name's Amat Singwize Journal. I salute you all, the media soldiers. Bachali bumwe mwana nyongero basasira abakubiddwa abamenyese emitima nguli olukoye bade mudwale nenda bakumuganda yange tamale bambi sorry nange chika kanange Abubeka ngana yange kabugo nabalala mwena my brother is St. Francis NBS, my brother Miracle nabalala mwena all those have been assaulted. Our sister Bobby, we just love you. That's what I can say. Rosa babiwulira tugezaako okubuulira enjiri naye abantu bakyabibuusa amaaso naye bajja biwulira kifuba ddembe baagala tebaagala eyalabye bannamawulire teri asanyukira ekintu ekyabaddewo naye eyalabye bannamawulire bannange nga babayiribya oba oli ku ki oba wabadde oli ku media house ki
wewe netugamba nti aha kati awo mutandise okuwulira era mujja kuwulira nti mujja kuwulira mpola mpola abantu bajja kuwulira naye ffe wetuli amawulire tugabawa era tugatambuza ekigambo kwekiri temwerabira nno 2026 mission Entebbe mu Ntebbe yes tulina okugigusa kagwake ketonye tumanyi kiboko zijja kubeera nyingi bingi nnyo naye olaba tuwangudde kano naka president tujja kawangula tweyongere yes katweyongereyo munnange olaba abaana engeri gye bajaganyamu anti munnange twadde tusuubira emitima wedda gikubira kumukumu weddu obasoma zi 700 wesoma zi 400 tugamba bannange tunayitawo ate ovanga kulaba nga abasajja bazze ne basamba buli kimu obululu ne bugenda nga mubulaba ne busigala awo wansi ne batwala belt box nga ziri empty twadde tumanyi munnange ekinaddirira so temulowooza nti oba tusanyuse nnyo ekisuukiridde nedda naye tulina okusanyukamu kubanga owange kawempe nupu kuntiko akalulu tukatutte kyekyo kye tubagamba mulina mundu fe tulina aichu tulina love eri abantu NRM kumanyoko n'ebirala 10 kati obwedda lwaki mutukuba mwesiba ku bantu mukoze agakolobero mukoze ebintu bingi ku bannansi mukubye bannakazadde b'eggwanga mulumbye abantu mizikiti ne mubakuba temuwana Katonda kitiibwa muli kwesiba ku bantu NRM kumanyoko n'ebirala 10 kubanze wemba njogera ebintu bino biva ku mutima obusungu bundi ku mutima mbwammwe lwaki mutwesibako esi tebaagala kati munnansi okitegedde nti wolonda akalulu kano mu bungi Museveni kamulema okubba amazima kawempe balonza akalulu nga kangi nakola byakola kamulemye okubba alese balamu nateekawo amagye bali ku sente y'omuwi omusolo bagabira abantu naye kaganye kuba kabadde kangi Munnayuganda tuwangudde akalulu kano Katonda ali ku saidi yaffe era bugenda kujja bwe buti nga ekyo kamukirabe nti akalulu we tukalonda mu bungi kajja kulema okubba gwe Museveni kola byokola bannansi tukozeeko ebikolobero wetwogerako n'otusiba siba na kuba na sente wali ontadde mu komito bansiyage naye nasasula sente abasibe bo wali ogambye okunsiyaga ne batansiyaga nazuukuka bantadde obusolo mu lubuto mu komito wano olw'okuba njogera ku bigenda maaso mu nsi yange kati katukikulage ti bannansi bakukoowa ne wookola byokola toyina kiddako ako tukakubye mubakwesirwaza ne mutakatuwa nze mbadde mbita tandike kulumba kimafiya nga ebyobulumbi vuddeko naye olw'okuba bannansi bakalonze mu bungi kakulemye okubba oddangayo genda dayo e Rwanda kalabi dayo toyina kyotugamba naawe twasuze tukuuma akalulu mutukubye embooko nga mulowooza munaatwalako temuwana Katonda kitiibwa mulumbye n'abali mu mizikiti mubakubye muli ku sente y'omuwi omusolo mwonoona muleetaaga mundu sente ne mundu ezaffe ze tugula n'amafuta agaffe n'ebimotoka n'obituleetera otusigamu obutiitiizi bombokla teri agenda kukutya naawe ffe tetugenda kubeera bayungwe naawe togenda kutumanyira ebyo wabuzaabuza bakadde baffe guno omulembe mulalamu togenda tulina wano olina mundu kyova olaba ne mukulonda tukubye bikalu kuba tetuzze kulwana naawe tuzze n'ayicu na Katonda ali ku saidi yaffe kimala munnayuganda wolonda akalulu kana akajja n'okawa kyagulanye nga kangi ne tusalawo ne tukakuuma abawagizi ba NUP abakyawagamidde emikono gya kkooti y'amagye omwenda kuliko Yasin Ssekitoleko amanyiddwa nga Machete, Kato Emahuma, Sharif Kalanzi, Joseph Muwonge, Patrick Mwase, Abdallah Kintu,
Kavuma Musa, Jimega Lukande ne Abdallah Gibusuwa nga bannaabwe 16 baateebwa oluvannyuma lw'okukkiriza emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Okitegeera ekintu ekyo kati kadde kakukunga bantu oyinza okwambala yellow sikwinaako buzibu, oyinza ogyambala naye nga munda oli wa red tewali buzibu bannange, kubanga ate nze kyensobola ogamba nti tuleme okublaminga omuntu waaba avuddeyo oba omusanze nabali bannange. Abantu balina ebintu ebimu oluusi ebiba protectinga naye nga munda muli wa red amanyi ekyokukola, naye mwambale yero zammwe mulye ssente naye bannange olunaku olw'okulonda tumanye nti ffenna tulina okubeera ba red. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president addako baganda baffe, era bannange tuweebereremu. Naye nze essanyu linzita era nkugamba bugambi nti mukwano weyongere okubanga osubscribinga ku NCK TV. Yes, bw'obanga obadde tonaba ringing that notification bell, sharing, liking, amawulire go gakyali mangi nnyo nyini ddala, tukyakomawo nago era tukyabaweereza bannange. Mbabizaliza mwenna ba foot soldiers omulimu gw'omwakoze bannange, mwebale ba MPs ab'enjawulo, abamu baakubiddwa banyiga biwundu, mwebale bannamawulire baakubiddwa naye mwebale olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mwakoze. Bino tuba tubisuubira era tubi expectinga era nga bibeeramu bannange. Temugwamu ssuubi, temugwamu maanyi, obuwanguzi bujja era mu maaso eyo kyemanyi nti ekintu tujja kubanga tukigusa bannange. Temuvaako, sigale nange komawo.